Abana b'amagala. Ebigambo. Osaayo bibyo. Bano bakyogera luzungu. Omanyi nabasa spare brain. Nakati ambulidde. Suzan! Aliboni ngabana bange bagala kwenda bakutipira. Suzan! Thank you very much. Thank you for serving God all the time. Is that what you love to do? What was God's temple? God's temple, yay! What was hospitality team wakati yao? Hospitality team uliwa. Olax, baba itamani. Baba itamani kudema all access. Abatumeno batatuka. Mwimira mutuubireko. Naye nyanya all access. All access, yeah! Abo babadde balabirira ba VIPs baffe nga bali mu hospital abana beetandikamu omulimu awo. Waliwo abakyala bennalabyeyo batuula wano beekolera uniform bambala bya soloti byokka kati leero mwabijjeemu. Olaba embanta kubanga majjeemu kati bakoze kasaako nga ka soloti yekka T-shirt, balina abato abakulu. But thank you so much. It was so colorful. God save it! God's army for cultural dances, all types of culture dance. So, and we honor cultures, we honor regions. Era olaba babalances regions bazinye Uganda yonna bengera ne Rwanda. Amasudani temwakategedde. So, tulina bajiwan bwe basoose okumala bakola bakola enteekateeka bapya naye nga bakadde abaali mu kyoseni ng'etandika abamu bafunirwa ne bazaala abo nabawasaba bano bapati bakwata tikitoko tebakyabeera wali mu active gundi eri naye kati beekozeemu emu beekuŋŋaanyiza nga bavetenali ba dansi ndowooza mukitegedde bulungi baveterani era buli akula eyo ng'addamu bajiwanu bagezezaako emigongo bagibaluma kati babali naye nga nabo bagezezaako walagezolange obuntu obumu temuvaamu bulungi bafuuka bataata b'abaana wali aida yavaamu aida butaani obala kali ka aida akeda ne aida gwe tulina. My God, but they also made it. G1 made it. Technicians. Oh. Hey. Oh yes. Baisa no kusi ja kumpeu. Bakuru abebyu. Ba technicians abali kusoro titimi. Mwami Chikozi, Kalebu, Kenny, Ani, Senyonga, Peter, Tony, Semambo, Bwire, okuvira ddala ku mukama bwe mwami Solomon ato okutuuka kwani butuka eri ku Solomon ato
tubukira waliwo akawala akampi ke balina feva kafulu stop kamwe okubira ddala basolomoni ato okutuuka ewa feva full stop kekakali ku kamera awo batekinisiani balinayo omuwanvu paka ku mumbi so twalimuda abawanvu n'abambi okuva mu control room wira mu kamera lesa buli muntu agenda otuuka ekiseera nga mu church ekirabo kye nga kikola. Nebaziza abawaayo sente, nebaza abasuma n'abakadde, nebaza aba ushers, nebaziza worship team. Njagala kwebaza mwami Kaboggoza. Abantu tebamanyi nti abadde mmemba wano okumala emyaka nga 7 naye twebaza Katonda olw'omusajja ono. Saavisi ya leo ne bw'otogiyiga mu birala yigamu nti bw'wabeerangawo ekintu siimako. Waliwo ayinza olowooza nti sinnabuulira obwedda mbuulira. Ngambira ne banti obwedda abuulira. Twebaziza Katonda ennyama ne tuzimuyimbira naye n'abantu weetaaga okubasiimako. Owa True Vibes mwebale nnyo ne ttiimu yo. Buli muntu we yatudde yawulidde. Ate kuno screen tezavuddeko. Muzira abasaabalere gye bikoma naye saawuliddeyo omuntu agamba nti screen. I believe you have something to say to thank God. Just I want to worship God in song. Kuba tetuyinza kuwangala mulimu naye nze nali mbuulira enjiri nga nyina ab'ebyuma naye mu Uganda tulina omuze nti abagagga ate tebabeera present. Onoonya gw'oyogera naye ekivaamu omugagga essimu n'agigirako ddala oba n'ogikuba nga takwata ng'abaliwo tebasobola kukola decision. Sikolanga na musajja ono nga taliiwo. Ekyo kinyoomesa. Byebimu ku bye tugenda okwogerako tujja byogera mu njiri. Omugagga bw'obanga watandika vision nga gwe vision bearer, why would you keep away ku mulimu nga munene? Ate abagaba emirimu bali comfortable okwogera n'abo bennyini ab'oku ntikko. Sikunoonyangako nga toli mukwega ndi simu zo tizigwako muliro naye ate naawe obeera vaireko. Nsaba n'abatulaba ku TV n'abatulira ku radio bawe True Vibes business. Bonna sijja kumenya nti bano bakuwobe bali bakuwe. Ffe tujja kugondeza tujja kuwanga kalenda yaffe nga bwe twagikuwa omwaka guno tukukwase kalenda tugazire ennaku ze ezaffe ezisigadde genda okole. Screen ezo zonna zemulabirako awo zonna yaziteeka wano nga saddaaka zibeera wano kulaga Brazil. Omwadde mugamba nti muli screen bya church. Yaziyiye kololo buli muntu we yabadde alaba. Kulo saati nga muwendo gwa screen zabaddeyo. Weebala okukolanga okola ky'oyagala. Musajja muyigirize bulungi, is a professional. Simanyi ne PhD wagijayo. The PhD, I'm just ready to graduate. Ready to graduate? That's right. Doctorate of Laws. Gy'okoledde ddala si honorary. A PhD of Laws from Makula University. I'm just ready to graduate. Kati mbuuliza ali eyo neeba nti gwatalokoka wakomawo mu kusoma. Kimbuliza akulyaani. Amalyo gaaki nga ne P7 twagimalaako. Mbogo. Thank you. I can't thank you enough, but thank you.